Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde district y'e Luweero wabula nga ayitiddeko ezirobwe n'abaako byayogera nga bwogenda okuwulira mu katambi kano kennyini nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako ne bannayuganda abawangalira e Luweero era abawangalira mu kitundu ky'ezirobwe. Jjukira wano waayitira okubeera nga yeeyongerayo ogenda mu district ey'e Luweero okubaako byayogera byonna mbikuleetedde ka speech kaakoze kabadde ka ddakiika ntonotono era nja kukusaba okalabe okamaleyo nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tutalaaga ebitundu eby'eggwanga erya Uganda byonna nga bwogenda okubimanya byagenda okwogera Luweero ngenda bikuwa wabula tannatuuka. Mu mawulire ge tulinawo amalala goyinza okuba nga obadde tonnagategeera waliwo abaafudde banono nga baafudde ki. Jjukira ekitongole ekya poliisi baavuddeyo ne baddira emisango gyonna ne baddira ebikolobero byonna ne baddira kumpi buli kintu ekikolebwa ku kibiina ekya National Unity Platform ne presidential candidate waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna ate kati gwe babiteekako. Wetwogerera waliwo abakakasiddwa nti baafudde mu bitundu by'e Luweero. Wuliriza bulungi nnyo era njagala ontegere bulungi nnyo atanaba kuba ng'osubscribinga akikole naawe abaze okuba ng'osubscribinga video eno nja kukusaba ogiwa ekigalo gitambuze buli muntu yenna gy'asinzira okuba nga gy'alabira abeere ng'afuna information ng'eno. Wuliriza bulungi nnyo. Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero pulezidenti nga tannasimbula wabula nga abakulu bakitegedde nti ayolekera Luweero. Njagala okutegeeza nga bwe kyali mu bitundu ebya Western Uganda abawagizi b'ekibiina kya NRM bwe baalumba abawagizi ba NUP baabalumba ku convoy nga His Excellency kwali bwe bato ne babatuusaako obulabe. Kakati gennina wano genjagala okuba nga ngabanako naawe gwampuliriza era agoberera omukutu ogwa Red Zone TV naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga mu bitundu by'e Luweero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera era gy'agenda okwogerera nga bw'ogenda biwulira kuba nkugambye byonna tugenda bikutuusa nga tannaba kutuuka wulira ekibaddewo bino nno nga bibaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Waliwo abantu babiri balumiziddwa tetutegedde oba bafudde oba tebannafa wabula nga kigambibwa nti waliwo n'abagambibwa okubeera nti bandibanga baafudde kubanga tebannalabikako. Bino byabaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero mu bitundu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera wabula nga kyategerekese abawagizi ba NRM balumbye aba NUP. Jjukira president buli waba agenda okulaga saagala onfune bubi njagala otegere bulungi kyenkugamba. Buli president waba agenda okulaga watera okubeerawo kye tuyita akasiki abantu nga basagambiza nga beetegekera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja kwe. Kakati bwe kitebwe kibadde mu bitundu by'e Luweero eby'enjawulo His Excellency gy'abadde agenda okuba nga akeera olunaku olwaleero. Nkugambye ayogereddeko ezirobwe ngenda bikuwa wabula okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nga gukakasa nti 2 people injured as NRM supporters raid NUP rally in Luweero olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi gwa Desemba omwaka 2022. Waliwo abawagizi b'ekibiina kya NRM bazzeemu ne bakola effujjo ku bawagizi b'ekibiina kya NUP balumbye raale eya NUP weebadde ne batandika okukola effujjo era nga waliwo abavuddeyo nga balumiziddwa naye kalinka kugambye waliwo okusinziira ku information egyennina waliwo abatannalabikako tebazzeemu kulabikako tetumanyi oba baafudde oba tebannafa. Bino nno bibaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga president tannaba na kubanga atuuka wabula akedde kusimbula mu makaage agasangibwa Magere enkya y'olunaku olwaleero bw'atyo na briefinga ttiimu ye n'ayolekera olugendo oludda e Luweero era abadde tannaba kubanga atuuka asoose n'abaako ebigambo by'abakuutira byenjagala owulire oluvannyuma nkuleetere speech gy'akoze ezirobwe nga sinakuwa speech eyo ngenda kukusomera ekiwandiiko kino ekikakasa obulumbaganya ba NRM bwe baakoze ate ku ttiimu ey'ekibiina ekya National Unity Platform wabula nga lijjo nyongera okusaba okkirize mbere ng'omulanga gwaffe guno sigwerabira gwe wenna mpuliriza era abadde atambula naffe mu kaweefube waffe ow'okulaba nga tugula fulaaga ennyingi nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera era naddala mu abacontributings embeebaza abawaddeyo akasente kamwe embeebaza abasobodde okutuwa fulaaga enkalu mbeebaza ate nga tukyagenda maaso n'okuba nga tukola omulimu guno. Ennamba z'essimu k'oyinza okuyita zeezo 0756088795 z'ennamba k'oyinza okuyita bw'otyo n'oba ng'ocontributinga mu ngeri emu oba endala. Kakati gw'ayagala ocontributinga nja kukusaba ennamba eyo giteeke mu ssimu yo. Ennamba zireeta amannya agasebambulidde Patrick bw'onaaba ng'omaze ocontributinga erinnya eryo bw'onaaba nga otukkiriza okuli mentioninga wano tujja kukikola bw'onaaba nga totukkiriza era tetujja kukikola. Sebambulidde Patrick gemannya gezireeta Airtel eri 0756081795 MTN eri 0776887508 nebaza abatuwadde fulaaga zatutuuseeko nebaza abacontributings nga muyita mu kutusindikira akasente katutuuseeko. Tukyagenda mu maaso mu kaweefube waffe nga Red Zone Media okulaba nga kino tukiggusa. Kakati awo wenjagala okujja mbeere nga bwe ntyo nkutwala ku nsonga enkulu ekibadde Luweero nga president tannatuuka abasajja bali mu panic
yenjogera ennyambuje nyizo okubanga nkutegeeza alumbye Luweero wabula nga sinnakuwa bibaddewo soko okkirize tujjewo akalango kano kamukokka twolekere ekigenda maaso Luweero wuliriza ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kuochali yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gwatambula naffe bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade ka notification ekakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo empeereza yaffe n'ebanga ekutuukako mu buli nsonda yonna gy'osinzira ogenda maaso n'okubanga ate gy'otulabira kakati ekibadde mu kkubo ekyo nkikulaze ekigenda maaso mu bitundu by'e Luweero ogenda kukiraba wabula nga sinakutwala eyo kansooke nkulaga akatambi kano President wabadde asiibula n'abriefinga mu kaawo then oluvannyuma aina speech gyakoze zirobwe ogenda kujiwulira soko wulire bino tubeere nga ate tweyongerayo. People power, our power, people power. Baganda baffe bannamawulire na bannayuganda bannaffe abatulabe yonna gyemuli tubaza Katonda nti n'olwaleero olukedde tubakulisaayo nnyo mu campaign zaffe ze twabadde nazo olunaku lwajjo ekira ne wano mu Kyadondo East era ne tusaasira nnyo abanyigiriziddwa nga bwe mwalabye poliisi n'amagye balufudde lutalo bagufudde mulimu okutulugunya abantu n'ogenda nga babakuba olwaleero tusimbula tugenda Luweero gye tugenda okampeyingira naye nga tetunasimbula ensonga zino bbiri njagadde zoogerako njagala kwogera ku nsonga ya mwami Byakagaba akulira poliisi ne mwami Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwajjo nalabye nga mwami Byakagaba akulira poliisi ng'avaayo n'agamba nti yalagira abasirikale batukwate era n'agamba nti batutulugunya batukuba ne batta n'abantu baffe kubanga tumenya amateeka g'ebyokulonda kubanga tukola procession oba tukola emigundu abawagizi baffe ne batugoberera n'agamba nti tumaliriza leeti rale zaffe yawadde nasonga kyey'okusatu n'agamba nti tubakuba of course mwami Byakagaba alimba nze kennyini mbadde nga nkiddiŋŋana nti ffe tuli non-violence tetukola fujjo era nga mbategeeza nti n'ebiseera ebimu bwe baba banoonya ekyekwaso okutukolako obulabe bamanyi okufuna abantu ne babambaza engoye zaffe bakole fujjo era ekyo ffe kennyini tubadde tukyeteekerako esseera nga tumakinga sure tewali muntu akola fujjo ng'atuliraanye. Ekyokubiri muze mulaba nga poliisi eggala amakubo ne tulemesa okuyita amakubo ag'okumpi bwe twanditambulidde eddakiika 10 ne tutambulirawo essaawa 2 tusobole okutuuka leeti so ekyokugamba nti tukampeyinga leeti tekiriiyo newankubadde batulemesa ewamu tulema okutuukayo ng'ate tuze tulaba Nabbanja nga kampeyinga n'essaawa 2 ez'ekiro bwe bagamba nti tukola emigundu oba tukola procession bannange mwena mwabadde mulaba n'olunaku lw'eggulo nga mwami Museveni ng'akola procession embalala ng'emmotoka za poliisi n'ez'amagye zezisomba abawagizi ba NRM okubajja Ntungamo okubajja Kashali n'ebitundu ebirala byonna nga babaleeta ku lwale ya Museveni nga baggala n'amakubo nga bayisa ebivulu byabwe so kyanaku nnyo okuba nti poliisi yo kennyini tegoberera amateeka ate ne balimba ku kamera nga n'amazima weegali muze mbiraba nga poliisi yeeyisa ebivulu bya mwami Museveni nga bayisa ebivulu bya Museveni poliisi ate yeebakuuma era nga bwe mwalabye ng'emmotoka za poliisi ate zezisomba abawagizi ba Museveni so kikyamu bw'agamba nti ffe tuyisa ebivulu abalabye batayisa ekyo mukyamu bw'agamba nti tukampeyinga ekiro nakyo mukyamu kubanga tulabye Nabbanja nga yakampeyinga ekiro nga takuumibwa poliisi n'ekyokugamba nti ffe tukuba abasirikale nakyo kikyamu nnyo bajja mubiraba ku kamera era tubuze nga tubagamba nti kamera kikyokulwanyisa ku kyaffe muze mbalaba ku kamera twabadde eyiganga ne bajja abasirikale ne bakuba abantu amasasi nga ne rale ewedde mwakirabye Masaka emmotoka z'amagye nga zitomera abantu baze bawamba ebintu byaffe bawamba ebyuma byaffe byonna byetukozesa kampeyini ne bwe tuba tutambula ebyuma baagala bisalako tebaagala tukampeyinge n'abantu
n'ekirala polisi kyekola evugira emmotoka mu bantu yevuga obubi naye ate olw'eggulu omwogezi wa polisi bw'aba ayogera agamba ffe tugala traffic ffe tulemesa amakubo etambula ne bwe mwetegereza polisi n'amagye be bavuga obubi ku kkubo so ekyo tukivumirira nnyo n'ekisembayo ku bye tuvumirira ye polisi n'amagye okugendanga mu bitundu abantu gye tuba tugenza okuyita nga bayimiridde ku kkubo erudda n'erudda okutuwubira. Yes, bibadde bigambo bya president nga tanaba kubeera nga asimbula wabula olumaze okuba nga asimbula n'ayingira mu bitundu ebya Ziroobwe nga bw'omanyi nti lyekkubo wabadde agenda okuba nga ayitira kakati nga sinnakuwa byayogedde Ziroobwe njagala kutuusaako mawulire gano gategeere bulungi nnyo ku baani abaalumiziddwa oluvannyuma lw'aba NRM okulumba laale eya NUP kyokka nkugambye bino ebigambo akulira poliisi Abbas Byakagaba byonna yabadde yakamala okwogera era nga mu kwogera kwe alinga agezaako okusiga ekifaananyi nti aba NUP be bagenda maaso n'okukola ebikolobero bino kakati njagala na bino mbikuwe obitegeere bulungi nnyo gwampulirizagana amawulire weetaaga okugamanya nga bagamba nti 2 people sustained serious injuries following violent clashes between supporters of rival political parties in Luweero district on Monday evening. Akawungezi k'olunaku olwajjo ku Monday ab'ekibiina kya NRM baalumbye laale eyaba NUP we baabadde ne bakola obulumbaganyi nga ekitongole kya poliisi bagenda maaso n'okulaba wabula tewaliiwo kye basobodde kubeera nga bakola okuyimiriza ebikolobero bino ebyabadde bikolebwa aba NRM nga babikola kuba NUP era kigambibwa nti the confrontation erupted at Kakuuto Trading Center at around 6 p.m. when a group of National Resistance Movement NRM supporters armed with sticks stormed a campaign rally by the National Interplatform parliamentary candidate for Katikamu North Constituency Mr. Dennis Sekabira. Uliriza nabikulaze nno olunaku olwajjo era amawulire gano obanga obadde otugoberera oyinza okuba wagalabyeko. Honorable Dennis Sekabira yewa NUP yabadde ategese era yabadde ali mugenda maaso n'okuyitayita mu balonzi abakyajinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president waabwe essaawa yonna agenda kubanga atuuka nga bw'obimanyi abakyajinga abateekateeka kankayita akasiki kakati abasajja be NRM baamulumbye ne balumba convoy ya NUP ne bagituusako obulumbaganyi mu maaso g'ab'ebyokwerinda nga tewali bye bakoze. Mugulire ensembe y'okuwa ku makya g'olunaku olwaleero nkuwadde poliisi engeri gyezze yeekubiramu oludda nga ebikolobero ebikolebwa kuba NUP poliisi ebirabanga ate aba NUP be babikoze. Kakati we twogerera ab'ekibiina kya NRM bwe batyo bagenze maaso n'okulaba nga baddamu okukola obulumbaganyi ku kibiina kya NUP wabula ate poliisi tennaba kubaako kyeyogera ku nsonga eno. Kakati wano bibadde bikyali bityo President n'ayitirako mu bitundu eby'Eziroobwe era aliko ebigambo byayogedde kati nga bulijjo tukuwa ebigambo ebyo kubanga bikulu nnyo n'ogenda maaso n'okubanga obiwulira kugambe tannatuuka Luweero tannaba kubawa speech eri gy'omanya egenda okusiga okulula ebitooke kati nga tannagibawa kansoke nkuwa ebibadde Luweero biwulirize. People power, our power, NUP, everywhere, Puerto Padano, Puerto Wa, baganda banga abantu b'Eziroobwe, abantu b'Eziroobwe, sanyuse nnyo okusobola okuba nammwe leero. Abamu mujja kwewuunya lwaki eddoboozi lyange lyesazeemu. Abalala mujja kwebuuza lwaki eddoboozi lyange saakaavu. Abalala mujja kwebuuza lwaki n'amaaso gange ngaliiseeko. Nsaba mu mpulirizo olwaleero nkedde ku makya ng'amazima amaaso gabadde gafaanana ng'agakingisa. Nkedde ku makya nga n'okwogera neekaka bwekasi. Era abasawo ne bagamba ndabika ndimu ebidomola bya tiyagasi nga 6. Mwalabye kye bakoze olunaku lwajjo, mwalabye kye bakoze olunaku lwaleero nti buli lunaku kati basalawo okugenda nga bavuga emmotoka z'omumagye nga bazitomeza abantu. Twabadde eyiganga bakubye omwana gwe bayita Mesa Kyokero amasasi ne bamutta. Twabadde e Masaka batomedde muganda waffe ne bamutta. Bwe tubadde tujja wano emmotoka y'amagye etomedde omwana n'emwasa omutwe nga tewali musango gwonna. Abapoliisi bagamba nti tuli bafujjo tuvuga bubi naye mwena muba mubiraba omulembe guno guli ku social media buli ekigenda maaso mukiraba mu real time nga kiri mu kubaawo si nga kyakabaawo naye nga kiri mu kubaawo nga kigenda maaso. Olwaleero
okusinziira ku kye baatukoze eggulo zokuse nga ndi mumenyefu naye omwoyo guli gwe baatukulizaamu ogutafa ogutapowa eguzituleyo okutuuka mu esaawaze kali maaso genzibulewo n'okugulawo people power our power pero patero pero wa nekino kankibabuulire abantu b'omu Luweero Triangle bwenzija wano ne ŋŋamba twero padeno twero wa olwo olulimi lukyoli olwo olulimi lulango kinsanyusa okulaba nga mwakonekitinga ne baganda baffe ab'engulu fe ab'emyaka gyaffe baatukuziizaamu obukyayi baatukuza batuyigiriza nti abantu b'engulu babi baatukuza batuyigiriza nti obote mubi ebyo byonna byabeerawo nga temunnazaalibwa nange ndowooza nga ndi bebi kuba Museveni yawamba ensi yaffe nga nyina emyaka 4 bangi mwenna mwali temunnazaalibwa ne batukuza ng'ennyimba ezidde ebigambo ebigoberwa ku rediyo na byonna byonna ebiyita ku zitivi nga bisiga bukyayi wakati waffe n'abantu b'engulu nga batugamba nti baatutta njagala mumpulirize nnyo wano naye omwami omu gwe bayita Kayindo Tafiire ennaku z'omwezi nga 26 omwezi gwa Desemba omwaka 2001 n'omwaka 2005 baali baziika Adoniya Tiberondwa e Bushenyi n'avaayo n'agamba nti aba NRA bagendanga ne bambala t-shirt za UPC ne bajja mu byalo by'omu Buganda mu Luweero Triangle ne basanjaga abantu baffe ne bakwata abakazi nga baagala tunyigire gavumenti Obote era akakodyo kabwe kakola ne basiga obukyayi obwo Abaganda ne tuvaayo ne twegatta ku Museveni okulwanyisa Obote kubanga yali afingiriza nti yeyatta abantu baffe naye Mandwa Bwanika yatika omwami oyo ku mutwe n'avaayo n'ayogera amazima ekyo nno kyongera obalaga nti obukyayi obwo baabututeekamu buteesi naye nga ekyo tekiyamba Museveni okutwabula amawanga olunaku lwaleero bongedde okwerabisa nti ssaawa zino bakozesa n'abannaffe bakozesa n'Abaganda bannaffe otutulugunya ebigambo byenjagala okwogera namwe olunaku lwaleero njagala bisigamya ku bigambo byabwe byennyini njagala mumpe omukisa baganda bange njagala mumpe amatu gammwe ennaku ntono ezaabwedde ebigambo bino tebyayogeddwa nze tebyayogeddwa na muntu muganda tebyayogeddwa na opposition byayogeddwa munne wa Museveni Kayindo Tafiire yennyini njagala mumpeyo eddakiika emu oba 2 muwulirize ebigambo bino then ngende maaso n'ebigambo byange temukkiriza tuwuliziganye mbasaba ffenna tusiriikirire omuntu ayogera ng'owuliriza obubaka buno manya tayagala obuwulirize tusobola okwewayo eddakiika 2 oba 3 ne tuwuliriza obubaka buno teekako eddoboozi eryo naye mwe Abaganda mwansomera oyinza otya okufumba oluwombo n'oluwa mujaawo yaba alugabula ne mufumba oluwombo ne mulusalendalire wa mujja wammwe yaba alugabula mutegere kyenjogera Remember, emyaka 5 mubonabona amayumba gamenyeka gali mu Buganda abantu basingawo okufa baali wabava Buganda ekibiina kyammwe kyemwabiwula omusaayi ne mukikebulira kale ebyo siyo bindeese mukoze eki mukitegede ndowooza ne b'okomaawo baganda bange emyaka egiyise bangi mwali temunaba kuzaalibwa abaliwo kati nga bakadde baali baana bato baali bavubuka bato bangi mwali temunaba kuzaalibwa naye waliwo okulonda mu mwaka gw'ekinaana
okulonda okwo kwali okuvuganya kwali wakati w'Obote n'ekibiina kya UPC, kwali wakati wa Ssemogerere n'ekibiina kya DP. Museveni yali yeesimbyewo mu kibiina kya UPM, waliwo n'omwami bamuyita Chapa Kalwanga mu kibiina kya CP. Baganda bange, mu kiseera ekyo Museveni yafuna 1%. Ye yasembayo naye n'agamba babbye obululu n'agenda, teyagenda waabwe, yajja wano mu Luweero Triangle n'atuukirira bakitaffe ne bannyaffe n'abagamba bannange, mulabye obululu bwa Ssemogerere babudde, tugende tulwane, tukomyewo enfuga ey'amateeka, tukomyewo demokrasi, tukomye ekibba abantu, tukomye ekitta abantu. Era bakitaffe ne bannyaffe ne bamwegattako, baali mu myaka gyammwe, baali mu myaka gye mulimu olunaku lwa leero, bamwegattako. Abannayuganda naddala Abaganda baamuno, Abaganda ba wano ekitundu kya miliyoni 50,000 be battibwa. Olwedde mbabuulidde Kayindo tafiire y'omu, era Emmandwa yamulinnya n'ayogera baani abaabatta. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna Museveni bwe yawamba obuyinza ne tulowooza nti bye tubadde tulwanira bye bagenda okuzzaako. Olunaku lwa leero tuli mu kampeyini, naye nyambadde bwe nti kuba obulamu bwange buli mu matigga. Olunaku lwa leero tuli mu kampeyini, naye gye tuzze tuyise simanyi bameka be basse, naye gwe tukakasiza tubadde nga kilomita emu nga tutuuka wano, omwana ne bamutta. Tuli wano olunaku lwa leero, naye mwami Museveni ng'akozesa sente z'omusolo, agula zi t-shirt n'aziwa abantu n'abawa ne sente z'omusolo, ne baba transportinga mu mmotoka za poliisi zezitika abantu zitwala obatwala olali za Museveni, ne babawo omuceere naye ne beebulungulawo n'amagye tewanakirizibwa kubaawo. Ku ludda olulala ife tetulina muntu gwe tusasula kujja tuwuliriza, tetulina gwe tuwa transport, tetulina gwe tuwa muceere. Naye muze mulaba nga basula ebisambu mu kkubo, batugalira amakubo nga baagala tuyite muga mu kyalo. Naye buli we tuyita abannansi abakuŋŋaana mu bibuga byabwe jesu tuwubirako n'otulaga obuwagizi, babakuba miggo, babakuba tiyagasi, babakubisa obuuma obukubisa amasannyalaze, babafuuyira pepper spray. Eyo ye Uganda gye tulimu olunaku lwa leero. Naye njagala okubabuulira ekindese wano olunaku lwa leero, kuba manyi amazima mugamanyi abantu b'omu Luweero, seetaaga kubanyonyola nnyo, seetaaga kubanyonyola nnyo. Ekindese wano nze ndi Mukristo, gwe Mukama waffe Yesu Kristo ng'agenda yatulagira timugende mu mawanga gonna, mugende ku buli muntu gwe kikwatako mumutuuseeko obubaka buno, omusango mujja kuba mugwejjeeko buli bagusinzeko. Mazima njagala okubagamba mmwe, njagala okubagamba ebigambo bino mu abaana ba Buganda, njagala okubagamba ebigambo bino mu abaana ba Luweero. Nze ng'omuntu sirina maanyi, nze ng'omuntu ndi mu bulabe bw'amaanyi, naye nkola buli kyensobola era ngenda kola buli kyensobola. Ne baba nkubye tiyagaseeka n'atya, ne baba nnenye magulu, oba obudde butudde okutuuka ku buli muntu. Mutuuseeko amawulire gano, bw'alisalawo ye okusigala nga muddu buli bamusinze ye. Amawulire ge galiwa? Baganda bange yeffe bangi, Baganda bange yeffe mwalina obuyinza, ate muli wammwe. Njagala babulire ekigambo kino Baganda bange. Bano abantu babatya nnyo, tebatya nze Kyagulanyi ng'omuntu, naye batya mmwe, batya nnyo okulaba nga mukuŋŋaanye. Abantu abatufuga batono nnyo, ffe bafuga ffe bangi. Abatufuga kagulupu ka Museveni tekaweza n'abantu 300, tetuli miliyoni 49. Abantu abatufuga, abantu abatubye, abantu abajja kuno basse bajja okwota nga tebamanyi na makubo, nga bakitaffe ne bannyaffe be babagirya nti yita wano tubakwese mu kapanga, tufudde ku lwabwe.
kakati bebatugobye ku mataka gaffe bebatusiza obwavu bajolonze kabaka waffe batufudde ekisekererwa okwaffe kwennyini naye mbabuulira bano abantu bawera 3,000 ife ekitongole kibalira abantu kyagamba tuli miliyoni 49 naye abasinga ku ffe tebatubala tulabika tuwera ne miliyoni 6 era ffe bangi babuulira ebigambo bino buli we tuyisemu tulaze obuwagizi bungi buli we tuyisemu laze nti muwagira enkyukakyuka naye njagala okubasaba baganda bange buno obuwagizi tubukyuse tubufuule obuwanguzi kino tugenda kikola kino okusobola okukikola baganda bange nga ffenna twewaddeyo ne twekolamu omulimu nekitabeera kinyumu nti Bobi azze ne tumusanyukira Bobi bw'agenda ne tudda ku bya bulijjo natukana ne tumusanyukira bw'avaawo ne tudda ku bya bulijjo bannange okukyala kuno kambasabe ebeere swiki eteekako amaanyi mumwe buli omu afuuke Kyagulanyi nekino kankibagambe tulina omukisa guno okulonda kubanga kuno kuyinza okubanga kwe kulonda kwa pulezidenti okusembayo nkiddamu kuno kuyinza okuba nga kwe kulonda kwa pulezidenti okusembayo kubanga Mwami Museveni oluvannyuma lw'okumanya nti mwamukoowadda takyalina bigambo byakozesa balimbalimba oluvannyuma lw'emyaka 4 takyasobola bagulirira oluvannyuma lw'emyaka 4 kati kyakola bakuba bukubi miggo nabalemesa kulaga tayagala nti kamera zirabe nti abantu bamukoowa era bwatuukawo ke batamuwagira nga bakuba miggo bannange ababadde batunuulira enkaliriza muze mulaba yes batugaliranga amakubo batuyisanga naye okuva lwe twatandika okampeininga mu kitundu kino ekya Buganda batandika okutukuba tiyagasi buli wamu ekyangatandika okampeininga mu Buganda wano batandika okutta abantu batandikire ku muganda waffe Busoga naye wano mu Buganda buli we tugenze ababodaboda babagaana okutuwerekera babagaana okujja ku lwale zaffe mulabye Museveni nga motoka z'amajenda za poliisi ezisomba abantu ezibaleeta ku lwale ye mulabye bwe gabagala amakubo Museveni bw'abagenda campaigninga naye ffe bakutta abantu baffe basooka kwata ttiimu yaffe yonna ne babasiba mukomera eri mutwe mukomera wayiswa mufumiro mukomera akirewo mukomera obiyanga mukomera Gaddafi mukomera Simati mukomera obijanji mukomera sisobola bamalayo ne bagenda okulaba temukowa kati babatiisatiisa baganda bange njagala okasaba omulundi guno tulina mutambuze meseji n'enkyukakyuka olunaku lw'okulonda basaba mwenna mwesomboole bannange mukeere nnyo saawa 11:12 mukeere ku the polling station ate bwemumala okulonda temuvaawo kubanga ddembe lyammwe mumpulirize bulungi bakubya abakama byayogera bakubya akagaba byayogera kyemmwe bannannyini nsi ze nkibagambanga munnamateeka nze ndirooya tewali musango gw'obozizza kubanga n'etteeka erironda pulezidenti nalyo liragira nti omuntu bamala okulonda wadde ng'okuyimirira mita 20 okuva we balondera emita 20 ekuba wano ne ku motoka eyo eyimiriddeko abakamera mubeerewo ne kamera zammwe tebabatiisatiisa nekino kankibabulire bano bagoberera nze olw'okuba Kyagulanyi akuba kampeyini bantu eyo bajeyeeza emukono bajeyeeza oli Kampala bajeyeeza Entebbe nga baje bakaleese efetusi naye bwesimbula wano era bagendagenda nange mugenda sigalawo tebasobola
tebasobola kuwamba byalo byonna byonna mu Uganda ne Buganda ne bayimalawo. Olw'ensonga eyo muveeyo mulwanire akalulu kammwe musooke mukalonde tosobola kayanira kyotalina tukalonde kabeere nga kajugu mubeere ne kalikyuleeta zammwe baganda bange mwe namba wadde obwa agent njagala mubeere sure the presidential candidate waffe mu polling station zinafunye bwe buti mu constituency enafunye bwe buti bwe muba mubala obululu bwa bulende obwa Woman MP Woman MP akoze bwati mu district njagala mungambe ne president naye afunye bwe buti mu district mumpulira bulungi nnyo akalulu bakapira ku tale center na ku district Bulenda nga tumuleta results za Bulenda njagala ne results za Kyagulanyi nga ziri awo nti Bulenda afunye buno ne Kyagulanyi afunye buno ebulena kabikireta kino tukikole ku district zonna era bwe tumala okuwangula kino mukiwulire bwe tumala okuwangula mutandikirewo okujaganya kati tugate district za Uganda zonna nga tuwangudde ate byabakamadde mu kujejemba baganda bange buno buyinza mwe mubuyina yabakama tetumusuubira tulangirira ne betuwangula n'ebitundu 9 ku buli 100 naye ffe tujja kuba ne risiiti kubanga tujja kuba obuwanguzi bwaffe tubulaba ate tebasobola kutta ffenna bannayuganda akataawo abannayuganda mwe kennyini yemwe mujja okukola ekiddako njagala okubakakasa nti singa musituka ku buli kyalo ku buli muluka mu buli constituency buli district amazima ga Katonda mugulu bajja kudduka bino byembagamba sirya kubakyamuukiriza Omar el-Bashir yali asinga Museveni ssente era amusinga amagye ag'amaanyi naye abantu be bamuggyako njagala obbabulira bwe tuba tusituse ffenna tokasuka jinja kwata bendera ya Uganda mujjule mu bibuga byonna ate oba abasirikale bajja naye bw'abeera mu bantu ogenda omulaba ye bwalabwala njagala mumanye n'okumanya nti abasirikale basinga bawagira ffe kubanga tugenze tuwangula mu buli balasi mubalasi tewabeerayo basomesa tewabeerayo basawo wabeerayo basirikale n'abapoliisi bwe munaayimirira mujja kwewuunya nga nabo babeegasseeko naye nga temunakola ekyo njagala buli kimu tukitwale mu siteepu yakyo baganda bange tulonde akakiiko kebe kulonda kabula katuli abalonzi miliyoni 21 abeewandisiza abasinga myaka gyammwe ate abasinga bankyukakyuka muveeyo mulonde njagala ne UN erabe tituwangudde ne East African Community erabe tituwangudde ne African Union erabe tituwangudde buli muntu yenna arabe tituwangudde n'amawanga amagatte gonna n'agatwetoolodde n'agawa Uganda obuyambi galabe tituwangudde kati Museveni atuleeteko akakawala atake kakati maliriza bwe basebo ne banyabo batugenda okulonda Katonda nebalire nobasaba akalulu basebo ne banyabo banayize Kyagulanyi saba munonde mbere pulezidenti wammwe sijja kukola bya Museveni naye ate siyinzika basebo ne banyabo yinza obutatuuka ku buli kitundu naye bannange bwe mwatuwa obuyinza ne mwagira n'ekibiina kya NUP twekolamu omulimu ogwa gavumenti empya era gavumenti eyo mwe mugenda ekirunda basebo ne banyabo mbasaba buli anajja ne ambulero mulabirenga ddala tekitoleko olunnya mulabirenga ddala sekitoleko kote mbadde njogera kuwakabanata nga nenyemeeza basebo ne banyabo banakabanata sikabiyako n'akamaka sekitoleko banange mukawa akalulu omubaka omukyala seetaaga mwogerera bingi libadde eddoboozi lyammwe saba mukkirize
twongere maaso n'olutalo kyapasani waffe omulabire ddala wa disitulikiti n'abonna abagenda kwambulira obalabire ddala munzikirize basebo ne banyabo tugenda wala nnyo ate tutambula batuzoganya tutambula bagala amakubo tutambula batukyankalanya naye fe omulimu gwaffe kutuuka ku buli omu njagala tuuke ku buli mulonzi mutunule mu maaso ogambe tubannange ekiseera kyakwenunula emyaka 40 gimala emyaka 40 gimala mubabe nnyo kumpuliza basibo ne banyabo okama abankumire kati twetweyongeddeyo naye mwe musigale nga mwe Bakyagulanyi baawano muzimbe eggaali zinywere ezinonya akalulu ezinatunga abantu okulonda era ezinabanja akalulu kaffe mwebale nnyo mwebale ddala omukama abankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asaba mukama waffe President abantu n'ekitundu kino balungi.